Tuli ku mboozi z'omu kibuga ez'ebyobufuzi olunaku lwaleero tukyazza abakulu baabo mubalaba buli omu agenda kwennyonnyolako. Omukulu atudde wano ali mu ssaati ya white, mmeeya w'ekibuga Kampala. Katusandike naawe sebo. Ogyegwanyiza na bwegwanyiza bujjo tukuyita namya nga tomanyi nti ekifo olwedde okirimu. Tuli ku mboozi z'ebyobufuzi mu kibuga Kampala. Zitambula zitya? Lutuwe. Omukulu, emboozi z'ebyobufuzi mu kibuga Kampala osinga zitegeera bulungi nga n'okusinga ffe ziri zitya ewammwe gy'owangaalira boogera ki? Angalira mu luka rw'ekisudu omulayi makinde mu kusuuza amakinde ekisiki bawe bambuuza nti ebyobufuzi n'embeera z'ebyobufuzi mu Kampala n'okutwalira mu kibuga okusinziira nga bwe tulaba abantu bali mu kuwoominga bali mu kusenge beteekerateekera empaka ez'okwesimbawo ku 26 mu bibiina eby'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo ne mu masoso g'ebyalo okutwalira awamu. Ewammwe eyo muleetaani kuba meeya? Kuba meeya emakindye tukyetegereza kuba tulinawo abantu abaddeyo empapula oba ab'eggwanga okujja empapula balinga babiri. Asooka ye Dr. Mayambala, national chairman wa DP, twagala gye kuba meeya. Owokubiri ye mwami Charles Swata nga mutuuze waffe tetunyumyako ekisookera ddala tunyumya ku ntalo eziriwo obubaka bwa palamenti ababba amabaati, tunyumya ku ntalo eziriwo ku ssente za NSSF, tunyumya ku ntalo eziriwo omuloodi zalwana n'abakulembeze ne batekiniko ab'enjawulo mu Kampala, era tunyumya ku ntalo eziriwo wakati w'abannabyabufuzi ng'abannugu n'ab'ebibiina ebirala. Kwata naye siteholo nga wajjudde emivuyo gy'obubbi onoosobolawo n'oba muntu mulamu neera lukwaga emivuyo gyalwaganangana najyo abadde alwana ntalo oba abadde alwana omulimu obaola olaalukwaga abadde alwanyisa nguzi okwaga otabaddeewo ng'akola mulimu gwalina kukola, alina okulwanyisa enguzi naye ate bwe yeetoolojja mu nnyumba ye, so n'olwekyo lukwaga otabaddeewo ku ekyo bino byonna byolaba byakuwuliriza. Naye nze neekakasa nti obutendeke bwennya kubanga ndi musajja mutendeke mu bya DP, ensonga z'ebyowa DP, ate n'ebyobukulembeze manyi ng'ekiro okutwasaganya. So nsuubira nti bwe nnyingira mu ofiisi awo ŋŋenda kutereeza sitehoolo ekyo kyonna ekirimu ng'obwo obunyazi bwa ssente buli kimu kigenda kufuluma mu sitehoolo. ndowooza kwe kuli n'entebe y'omuloodi. Ebyo byonna byoyogera babiyita sengaddemu ngaddemu. Amazima gali nti n'akakiiko ka mukulu Ssenyonyi kalina makulu g'eggwanga. Mukulu Ssenyonyi amaze ebbanga ddene mu ofiisi awo ng'awa ripootisi, akola ripootisi n'azisabmirira gy'aziteeka n'agamba tebaziwuliriza. Naye mukulu Ssenyonyi yagaana okuva mu ofiisi omwo okulaga abantu nti abantu bakolera ripooti tebasiima mulimu gwe. So kitegeeza nti kyafuuka kisako omuli empologoma ekanga efule kyerya. So ebyokugenda ebyo baba bano babba ne mukulu Ssenyonyi talina njawulo naabo. Tulina recommendation ye yonna gye twalabyemu results. So byabadde byakunywa ku kacaayi nakwemulisa ng'engombo gye balina ennaku zino bwetambula. So twali nnyo makulu.